Oyagala okumanya ebiriwo, ebyaliwo, oba ebigenda okubaawo. Program Tambula n'okumanya eggose. Tambula n'okumanya ku MRU TV ne Royal FM. Ennaku z'omwezi nga 28 omwezi ogwokubiri omwaka guno gwennyini 2026 amawanga okuli Isreal n'eggwanga erya America baggula olutalo ku ggwanga erya Islamic Republic of Iran. Ababiri bano America ne Isreal balanga eggwanga lya Iran ebintu ebiwerako gambanga okukola ebyokulwanyisa ebyobutwa bangi bye tumanyi ng'ebya nyukiriya ebyokulwanyisa bino okwetooloola ensi amawanga gali 9 gokka agabirina naye era abamu ku abo abalina ebyokulwanyisa bino oyinamu America, eggwanga lya Isreal, eggwanga lya Pakistan, eggwanga lya Russia, eggwanga lya China, Bungereza, North Korea n'eggwanga erya Bufalansa. Ate ensonga endala lwaki Iran bamulumba kwe kuwagira obubinja obwabamukwata mundu America ne Isreal bwe bagamba nti bwabatujju obusiiba bujojjobya eggwanga lya Isreal wamu n'amawanga amalala mu kyondo kya Buarabu. Mpozi n'ensonga endala kwe kukola emizinga eminene gimubuna byalo egikuba ebizimbe ne gibiteeka ku ttaka. Kaakati nno munnange okuva koolo olutalo lubadde lukyayinda era lugenda mu maaso. Amawanga gano Isreal ne America olunaku lwe basooka okulumba battiramu omukulembeze w'oku ntikko munda mu ggwanga erya Islamic Republic of Iran mu kibuga ekikulu kye bayita Tehran. Omugenzi kati gwe bayita Ayatollah Sayyid Ali Khamenei Hussein eyali omukulembeze w'oku ntikko munda mu ggwanga eryo. Omukulembeze ono teyafa yekka, yafa n'abakulu abalala, abakulu abaali ab'enkizo okuli abaduumizi b'amagye ng'omugenzi Major General Muhammad Pakpol, abakulu mu bitongole ebikessi wamu n'ebikonge ebirala mu gavumenti baafiira mu bulumbaganyi buno Isreal n'eggwanga erya America bwe baakola ku ggwanga lino ennaku z'omwezi nga 28 omwezi ogwokubiri omwaka guno gwennyini 2026. Ebyokulwanyisa ebyakozesebwa wamu n'ebiri mu kukozesebwa kati by'amaanyi ddala gamba ng'ennyonyi ennwanyi okuli F-15 oba F-15 E-Strike Eagles, F-16 Fighting Falcon, F-35 Lightning II, F-A-18 Super Hornets, EA-18 G-Growlers. Zino zikola mu bukessi kesi 135 Stratotankers nga zino zigabira mafuta ennyonyi endala mu bbanga. Iddachi 3 Sentry ng'eno ekola ku bukessi wamu n'ennyonyi endala zikozeseddwa nnyo mu lutalo olugenda mu maaso. Olutalo luno lwetabiddwamu amaato amalwanyi agawerako omuli n'eryo erisinga okuba ery'ebbeeyi n'okuba ery'omutawaana mu nsi yonna lye bayita USS Gerald R. Ford CVN-78 wamu ne USS Abraham Lincoln CVN-72. Ampuliriza amaato gano gonna buli limu lirina obusobozi okusitula ennyonyi ennwanyi eziri wakati w'ensanvu n'ennyonyi 9. Okwo nno kw'ogatta n'abantu bonna abatambulira ku maato gano wabula nga buli limu lirina obusobozi okusitula abantu abali wakati w'4,000 ne'5,000. Amaato gano galiko ebintu bingi gamba ng'ebiyigo gye bafumbira, gye basula, gye baweera ebiragiro wamu ne flight deck owali ennyonyi we zisimbulira okukola obulumbaganyi.
wabula eggwanga lya Iran mu kwanukula lyasalawo okwesasuliza ku beesi za Amerika ezisangibwa mu kyondo kya Buwarabu mu mawanga nga Saudi Arabia, eggwanga erya Kuwait, Bahrain, Iraq mu Baghdad, Hashemite Kingdom of Jordan, eggwanga erya Isreal, Oman, Qatar wamu ne United Arab Emirates ewasangibwa amasaza gamba nga Dubai, Abu Dhabi nga kye kibuga ekikulu, Sharjah, Fujairah wamu n'amasaza amalala. Mu bulumbaganyi buno tulabye ebintu bingi nga bikubibwa okuli emyalo mu mawanga ag'enjawulo, amasunsuliro g'amafuta mu mawanga ag'enjawulo, ebifo ebatereka ebyokulwanyisa, amatendekero agatali gamu wamu n'amasunsuliro g'amazzi mu mawanga gano, ate nga bintu bya nkizo ebibayamba okubeerawo. Ebyokulwanyisa bya Iran omuli zi misailo nga Emad, Hormuzshahar, Sejil, Fateh 10 ne misailo endala nabyo bingi nnyo birabiddwako mu lutalo luno olugenda maaso. Wabula ng'ebyo bitadde ebbali, amawanga mangi geesanze mu kusoomoozebwa naddala mu byenfuna oluvannyuma lwa Iran okuggala akagolomolo ke bayita Strait of Hormuz awayita amafuta ebitundu 3 ku buli 100 agagenda ku katale k'ensi yonna. Mu mawanga agakoseddwa mwe muli n'amawanga agali ku lukalu lwa Afirika gamba nga Uganda, Kenya, Tanzania, Sudan, Central African Republic wamu n'amawanga amalala agali ku lukalu olwa Afirika n'ensi yonna okwetooloola. Atugoberera bwe tweyongerayo mu ngeri ey'enjawulo, Uganda ekoseddwa nnyo ddala ekyenkanidde awo olw'abaana bangi bankuba kyeyo abali mu mawanga ga Buwarabu abagenda okunoonya ekikumi oluvannyuma lw'okunoonya emirimu mu Uganda ne gibabula. Wabula okusinziira ku minisitule ey'ensonga z'amawanga amalala wamu ne minisitule ey'ensonga z'omunda, ebibalo biraga nti bannayuganda bonna abali mu mawanga ga Buwarabu bali wakati w'emitwalo 5 ne miliyoni nnamba sinakino okusobamu nga bali mu mawanga nga Bahrain, eggwanga erya United Arab Emirates, eggwanga erya Qatar n'amawanga amalala gye banoonyeza ensimbi. Abantu bano abagenda mu kyondo kya Buwarabu bakola emirimu mingi, emirimu ng'obwayaaya, okukuuma, okusitula emigugu ku bisaawe by'ennyonyi, okuvuga emmotoka wamu n'emirimu emirala gye bakola mu mawanga ago. Abantu bano bangi baali basindika ssente e Uganda nga basindikira ab'eŋŋanda zaabwe zisobole okubayambako mu bulamu bwabwe obwa bulijjo, wabula ng'ekyo kati tekikyasoboka olw'olutalo olugenda mu maaso gye bawangaalira. Gavumenti ya Uganda yasobola okusengula bannayuganda abasomera mu ggwanga lya Islamic Republic of Iran, wabula tewannabaawo nteekateeka yonna ekolebwa kukomyawo bannayuganda abalala abasiraanidde mu mawanga gye bali mu kulwanira. Ebyo ng'osoose n'obimma amazzi, Uganda esolooza omusolo ku bannayuganda abali emitala w'amayanja ssente eziwererako ddala okusinziira ku bibalo. Gavumenti ya Uganda esolooza obutabalika 5 n'obuwumbi 7 mu ssente eza Uganda buli mwaka, wabula abakolera mu kyondo kya Buwarabu basasula ssente oba basoloozebwako ssente ebitundu 40 ku ssente zino, obutabalika 5 n'obuwumbi 7 ku ssente zonna gavumenti ya Uganda zeesolooza
ku bantu abawangaalira emitala w'amayanja. We tutuukidde olunaku olwaleero ng'olutalo luwezezza omwezi mulamba era nga kati tukutte omwezi omulala. Pulezidenti wa Amerika naggagga Donald John Trump yategeezezza nti bagenda kuteesa n'eggwanga erya Iran. Wadde nga bino byonna bigendera ddala mu maaso, emboozi z'okuteesa weeziri, bano bonna bakyekolako ennumba ez'omutawaana era olutalo lukyagenda mu maaso. Amawanga ageeyamye okuyambako bano Amerika ne Iran basobole okutuuka ku kukkaanya olutalo luggwe kuliko eggwanga erya Misiri nga likulemberwa Pulezidenti Field Marshal Muhammad Fatah al-Sisi wamu ne Pakistan ekulemberwa Ssaabaminisita Shehbaz Sharif wamu n'eggwanga erya Turkey ekulemberwa Pulezidenti Recep Tayyip Erdogan. Enteekateeka zino zonna zigenda mu maaso, wabula okuteesa oba okutuula kusuubiddwa okubeera mu ggwanga erya Pakistan mu kibuga ekikulu Islamabad. Kyokka yo Iran wetuukidde olwaleero ebyokuteesa ebiwakanya, egamba nti Amerika ne Isreal basooke bawummuze ebyokulwanyisa, basengule ebitebe byabwe eby'amagye mu kyondo kya Buwarabu wonna webiri, balekeraawo n'okutta abakulembeze baabwe awo nti bajja kuteesa, wabula ekintu kino Amerika ne Isreal bakiwakanya. Olutalo lukyagenda mu maaso. Eggwanga lya Iran nalyo wakati mu lutalo lyegattiddwako abanywanyi baayo okuli Abahouthi abasinzirira mu Yemeni, Hezbollah abasinzirira mu Lebanon, ate nga basuubiddwa okwegattibwako abalwanyi abalala okuva mu ggwanga erya Syria gamba nga aba Alawite omuli Ababedduuni, ebibinja mu ggwanga erya Iraq, ebibinja nga Palestinian Islamic Jihad, ebibinja ebiri mu Palestine ng'aba Hamas n'ekibinja kyabwe ekirwanyi ekya Al-Qassam Brigades wamu n'ebibinja ebirala. Mu bimu ku bisembyeyo, Pulezidenti wa Amerika Donald John Trump ayongedde okusindika amagye ga Amerika era nga kati ateekateeka kulumba ku ttaka ng'akozesa amagye gano asobole okweddiza akazinga ka Iran okuyita amafuta ebitundu 9 ku buli 100 wamu n'okuggula akagolomolo Iran ke yasiba kati omwezi mulamba ng'ebyamaguzi tebiyitawo. Kyokka yo Isreal ekyagenda mu maaso era eyongedde okutemula abakulembeze mu ggwanga erya Iran ng'otandikira ku mukulembeze omusukkulumu, abawabuzi be, abaduumizi b'amagye mu kitongole ng'ekya IRGC, Islamic Revolutionary Guard Corps, eggye erya Atesh bangi lye bayita Regular Army wamu n'ebibinja nga Basij, okonnokossa ne baakagezi munnyo abaakuguka mu birungo bya nyukiriya. Olutalo luno lugootaanyizza nnyo ebyenfuna mu nsi yonna wamu n'obutebenkevu mu kyondo kya Buwarabu oba gy'oyita Middle East, era nga waliwo obweraliikirivu ti olutalo luno lwaliviirako ssematalo owookusatu singa bano bonna abalwana tebawummuza wansi byakulwanyisa. Omulabi waffe omulungi, emboozi y'olutalo lwa Iran, Isreal n'eggwanga erya Amerika teggwa malojjo. Nja kudda n'ekitundu ekyokubiri kubuulire nga ebinaaba biyimiridde. Mbadde Rhodine Mugema lwa MRU TV okutuusaako byonna.